Yes, wanti. Ladies and gentlemen, natukuva manafa aba 2S from Production Z. Batusiza kakaliro Blitik 14 ne King VJ. Edobozi ly'abantu. Nate nyongera okulamusaako gwe n'akalaba n'okubongako mu style n'okusinziira w'osinzidde okalaba. Egamba nti no okola kyamaanyi okuba nti wagireki na Uganda. Just mutuyambeko buyambi mu nsonga eno bannayi, mutuyambeko mutulwanireko olutalo lwe tuliko mu nsonga y'ekina Uganda. Kuba ekituufu kiri nti naffe bannayuganda twandyagadde firimu zaffe zikwate, twandyagadde firimu zaffe zirabibweko mu nsi yonna, twandyagadde firimu zaffe n'abazungu bazirabe nga naffe tulabiza abazungu. Naye ebintu ebyo tulina kuba nga tutambula ffenna iffe abazikola, abazizannya, naawe aziraba. Ekintu ekyo tusobola kikwasaganya tutya? Bw'olaba firimu ng'eno girayikinge, gikomentingeko, gishiyalinge. Bw'olaba firimu ng'eno nenkugamba nti omuzannyo we bamuyita gundi, munoonyeko ku social media, mu following, mu promotinge. Bw'omulaba ku Facebook ng'alina kyapositinze, kirayikinge, kale kugamba kiwe vibe, kibirenga ate. Naye tumulinnyisa amadaala mu mbeera emu oba endala, obulamu busobole okuba nti bumukyukira. Awajja kuba tuzanyira n'ebisinga mu bisinga. Sina kyekyokka, tulina banaffe aba UFF oba bayitibwa aba Uganda Film Festival. Tulidde firimu nyingi zembaleetera ne bagana efirimu eyo ewangudde firimu, ewangudde award nyingi, bla 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 bla. Naye naffe twagala ku firimu zaffe zibirenga zifuna vibe bwetyo. Kitegeeza ekintu kye tulina okukola ate kyemuyisamu abalabi ba firimu zino ate mwabalina amaanyi ku kyo. Kati olwaliro otandise ne muzeeyi omukazi namugambye byewaŋŋambye muzeeyi naye teyatambudde konowo kenkitegedde omukazi teyagenze nalekedde transport ne bamusimbula ekiwaya agende ate teyagenze muyite asooka amuyitayo lugoye yaze na lumu anjenya seba mwana mulekedde sente zinagambye azikuwa ate bangambye tu sente ze bazimpadde n'ate kiki ekyaganye nageeza okutumulamu awaka wano nalweza okuyambako bingi ndaba wano weetaaga okuyambibwako wulira kati nze nga bwe ndaba nange nga bw'omanyi kapito bamubba nga bwe nakugambye kati era sirina kye ngenda kukola era ngenda kugira kati obanga oyagadde okunyambira ddala era wandibadde ondeka nze kasita onzikiriza n'ensigala wano ngenda kukuwa essanyu ly'otamanyi nakumanya wangi kati akuze kati lengera kati muwala we akuze saa yonna ayinza okufumbirwa oli omuvubuka ne tukyasobamu tuma kino kiri ebyabakyala kale kulabanga ne muwala we yeetaaga okuba nti awabulwa ayambibwako abuulirirwe naawe mpozi ogaseko ebintu ebimu ebyewaka wano nze ndaasobola okuyamba abakazi lwaki mwagala ebyawe ebiwedde ebikolerire n'abakazi lwaki ana mulungi ekisooka ni maama ate maama omulungi anko kyogamba okkiriza kyogamba dde simanyi nti ogenda namu abaali tamanyi nti anakkiriza kyokka naye yaali ddayo munda kale kankirowoozeemu akazi ekimwagala nnyo ebiwedde bannange kazi mmwe lwaki munkabya adage katonda kati kansooka embuzi ekibuuzo kalimwe namunziremu leero mu komenti bakiwandiika wa nti omu bannange wali mukwala wali mukutegeka namboole nakamate yaŋŋambye olwalira gakusula wano lindako omuyaye n'amasuka gabadde nga tayoza nga asooka agooza ebyekitanda byo tunaabiraba oluvannyuma naye nakamate yalidde omukaaga yagala kati gwe male okugira kukimuyitambula ebbala simanyi kajja nakamate yalidde omukaaga naagala leero asula wano buli kyaka kyekyo mama kyekyo
kyekyo genda kunfunamu omusiru olwaleero oba puresha nzikube kati banazikubedda kaakati naye se baali wano awoomenga yagala nseeke akaweerezako abaala mwenna nga bakweza transport emirundi gyonna nga omulya naye nga nawe kimanyi olina okgenda one day one time akati yagala kalero kajje nsooke kaweziri embi nsooke nkakwate nsooke nka ataki buli kimu kale kwegamba ngenda kubeera nti nkimaliriza bwe ntyo bwe nti sooke nkanyoe ataki kenjira neetegeka kansange ngira kalikaliko naye muganda wange waliwo okwetegeka newetegeka kaakati byonna nga bikyali awo twadako esaidi eno waliwo akoto omuto awatekubo nga ayitawo ye munnaffe mukyala ayitibwa Namuli Aneti tumulabyeko mu sinema eziwererako ddala twamulabako mu eriyitibwa Linda's Agony twamulabako mu The Return of the Dead twamulabako mu Tezikya 2 nga bajja aniwe yategedde nti nkomawo yalese na waggule agenda okutuuka yasangawo kisanyisa okulaba munna muganda wange sikutegedde mbadde nsuubira omwami wange kubanga omwami mbale manyi yanyaniriza tomanyi mwami wo sawa zaava Minez akomawo saawa nnyo omwami nga saabimanya yakyusa mulimu ki mbeera wano kati mazeewo emyezi 2 amazeewo emyezi 2 tabaawo emyezi 2 ng'oli wane wange saabimanyako nga tesaakitegeera anti biwanvu tojja kyogana nkoye mwana gwe ndooza kanjire tujja bibalira eyo kwasaganya ebirale kulikayo anti kulikayo nannyinimu akomyewo kati nzigenda kukola ntya bannange akomyewo nnyinimu naye ngono yeyalumba wano kirungi n'omusajja n'amugamba oli twayigira twakita mwana yatugatta ayinza oba anoonye sukulu fees nga ddayo tomanya kati abadde yeegazanyiza mu nju agiyingira agitya ekisenge awuli agenda amaze gyali mu kisenge bagiyita bulutiki era ng'eno girabira owaayi nina ekintu kyesitategedde bulungi waliwo ekiguzeemu ogamba wano mazeewo bbanga ki myezi ejja myezi wagindaba kyentegeeza osula obulinira bwa muntu omwosulawa wulira nange maama namudoddo nze wensanga wenjala wenneebaka najja n'amasuuka gange ne bulangiti nze ne wano nneebakawo njalawo nenneebakawo ontakitegedde bulungi omanyi obeerawo nga mukyala ne bwowulira muyita mukyala muula nga amumanyi bababa bwe baluganda basonyiwe mu ngeri emu oba endala babeera bajja nabajja kati bajja ebyaddala bansonyiwe sikitegedde sibitegedde bulungi kituufu nange sikutegedde nange era sitegedde kyobuuza kikyogezaako okutegeeza olwo kale naye sibitegedde bulungi wama tugende mu kisenge tuwummulemu olwala omukazi naye yajjanga amaliidde ndozola naye akazi bye mbagamba nti sometimes oba mutegeerera mmanju ng'emiryango abali mutegeerera yalekawo amaka ge najja eno kati ne wano we bigaana
kaakati waliwo gwe bakkiriza okubeera wano ekintu yakiggala kati Juliet yasooka n'abaayoko kazi yazze wano yagide mu lugoye lumu kati ali mu leesu omuntu yeewujja dde naddeeri ate teyamwagaliddewo. Juliet. Julie. Badasa akasumuzo ka tapu nsena. Bampeko kasumuluzo. Nakoza ku ngoye. Ndeyo mundu zindeetereko. Excuse me, madam. Ulida. Siwe nga gwatoleze ngoyo. Watandika ddi okuzooza. Amusabe mbu kasumuzo ka tapu munengoye ezikadde mundazi muleetereko. Gw'otwoleza. Tokwata nze ku zange. N'asooka akwata ezo olwo n'aziwuzuumyeri. Eza ddadi ziveeko. Eza maaka ziveeko. N'ezange ziveeko. Oba yakoza yozo. Toddamu kugenda mu bisenge byaffe mbononyamu ngoye. Gw'otwoleza wano eno engoye. Nti waganye. Wano waganye. Yabadde yakasaba obutuulo nga babumuwadde. Njoze zino ezange ebbiri olwo kati mba ntegeera. Era mba sitegeera kimbumpimpi. Bagiyita bulutiki omwami yuno. Ate ng'egyesala obuleesu n'abanga aba Nigeria. Leero oyo. Ulira. Sibe musanyufu ku nsonga ezigenda mu nyumba. Si musanyufu mbu ale kiki. Gezezaako okwogera n'abaana. Abaana bano ngezaako beekubako ne boyi. Kyeka bo tebali lwedde. Tebali lwedde kwekubwako. Tebali mu kuntwala nga maama. Bakoze eki ekituufu kyotakutula. Nani yogerako n'abaana nze binsobedde. Nenange. Akaziba nibuwe mweyita ki? Uba mweyita ki? Sijalekerawo bawulirako busungu kale. Sijalekerawo bawulirako busungu. Kati amaka gabaddemu nga gateredde entende buli omu akwasaganya obulamu bwe. Galimu n'ekyesuuba abaana babiira ku byesuubu. Uli alinga yazze okutabangula eddembe ly'abaana. Kati Juliet bamuyita kumba akabaliga akasaawuda akaleeta eno. Waayi. Anti tata. Sesa chumwe chensanze oli omukazi. Omanyi omukazi kyensanze akola. Amwetera na mukazi. Mbuse baatwoliza ngoye. Kuva ddi. Wandi mulese na. Wandi mulese na atuyamba kaawo ate kati. Naye nka mukozi. Negwe. Yes, ajja kutegeera. Ne wabanga alina ku magezi tajja kuddamu. Tajja kuddamu kwewusiza ku ngoye zaffe. Zange. Mbuse bakote engoye zange n'ezizo ne za dadi mbw agenda atwoleza. Kudiru ki? Tukoze obozi. Kati ukuze engoye nakyo naawe. Twoleza wano. Atwoleza biki? Akwazi kwatako ngani? Teri. Ichi mkoze. Akati? Wali kitukoze. Temana mkoze mchalo. Mchalo temune Tewali. Are you sure? Mukakasa. Tewali daddy. I want you to listen to me. Kakati. Very carefully. Uliriza. Stop this drama. Touch your ears. I want you to listen to me. Njamu mpulize n'obwegendereza. Carefully. Muwulira. Okuva n'olwaleero luno. Oyo omukyala afuuse maama wammwe. Mukitwale ndino ye maama wammwe. Yes. Mmwe. Bado tebamwagadde. Tujja bikolanga. Daddy nga bw'ogambye tukinaamu buzibu. Juliet. Kino kyo kikkirizaawo ekirenzi. Sigala kuddamu. Saagala kuddamu kwogera kigambo kino Juliet. Gwalabika gwaleese akababba. Okay? Mumuwe respect. Mumuwe ekitiibwa omukyala mumutwale nga maama wammwe. Oli yamukubye ekipindi namugamba abaana nsobola babuulira kuliko oli omuwala akuze yeetaaga guidance y'omukyala. Nze nyina mubeerawo nga maama nange enda Gobo busirubu. Ndowooza olaba gwe obukwagwa bamusanja agendayo jangu. Yitawo. Ate kaliko ekakulu. Kamukwata embadiya yitawo gwe kino kimaaka. Soka bamukwata embadiya. Kaakati waliwo abakyali mu nju. Era nga twogera budde buziba. Osobola obeerayo. Mukyala mulakubulire. Nnyabo. Asooka najja namuyitiramu ebyatuuka ewuwe. Maama yekka. Inze. Kaseera bakitoddayo wabba. Bakitoddayo makaago. Nze mbadde eri ewaka ate nga maama yika nfuukidde mu maama. Kati nze nga ndeka amaka gange. Gano makaago bakitoddayo wabbaawo. Okyali ku lwa maama. Omwana namudodda mazeeko enjiri. Omwana naye asoba fuuse mwana. Lwabulo. Buli saawa njagala taata. Katono bamunyumiza binene naye ng'ekituufu si byagala owulira. Ekituufu kiri nti. Oba omusajja akola ki? Siiriddamu kuzunga nti neepanjula. Baasi.
Taga kudamu kwenjera. Berayo najja nawe. Taddamu kunoba. Kono lwaki tolinze n'akunona? Yateeka obutesi ku buluti. Omukazi anteeka ku bulutiki ne bwe musajja ne bwe musindikira message muga dadi jangu otunone story kye kireka. Andeka ku bulutiki tanziramu. Ayiya. Kuno ayinza oba just addaye na bunyiivu. Ekyokubiri. Ngamba njakuddeeyo nga mpoza mulinda jje. Ngenda okuddanga amaka gange mulimu omukazi omulala. Ekyo sisobola kukirinda. Ukkiriza nga tata. Kyokka olwedde asanzemu omukazi naye tenakikiriza kubanga kimanyi ono omukazi wa mulamu we. Mama njagala taata. Teri munange omwana si byakubeerawo nammanja ya taata. Kati kumba omwami akomyewo. Kuva ddi ng'oyita mmanju ng'oyita mmanju. Gwe kuva ddi okuma nga toŋŋambye. Wiki namba akube simu zange. Nze mbadde nga nkuba essimu nga nenkusindikira WhatsApp message ondeka ku blue tick. Ezaki. Olira. Kati waletegedde otya nti nkomyewo. Tobaye tokwata simu zange wantegera otya nti nzija. Nga lwaki saagala ziku. Mbaye saagala zikwata olw'ensonga. Twogere ku ki? Twogere kutoka tufuna tubadde na mbozi ki. Wakera ku macani ova. Mwavaawo nga toŋŋambye kikutute n'ogenda nze kati nga twogera ku ki. Nga buli kaseera akumbuuza. Nze muneyo omwana we yabadde akumbuuza. Buli kaseera mbwa. Omwana nga busaamwa taata. Ate nga nawe nkuba essimu zo toyagala. Naye nga nkubira ati nga naye tonfaako. Sokoddeyo akukime. Owoddeyo akunone bulungi. Bubi akunona. Olwo naye teeka mu Kantu akatono. kino bakita kwenyoobeka mu mboozi. Nga nzirawa. Nga nzirayo biki? Nzirayo wa? Mukwano. Mukulu. Tulabanga ndabawo obusa. Aish. Tolina by'oŋŋamba. Twakyagala namu Katonda. Tolina wadde n'akamu n'akeddagala ku ŋŋamba. Nga bw'atangoba. Ono omukyala enviiri ze zikyukakyuka. Mulaba. Yadayingira enviiri zaadi za yero. Akatono. Zikyukakyuka buli kadde. N'embeera ze zikyuka. Kolere ki? Bw'oba omwana yabadde amanja lwaki omwana sigookomezaawo oba lwaki omwana sigoosindise booda ne muleeta gwe n'oddayo. Kola ebyamaka bwe bito. Kati muna ebyamaka ebyo tebibeera kwata mpola. Omusango okukusinga lwaki abadde akubira. Tunabeeramu. Naawe vaayo tunaabeerako ekyo paka dde ate tankubira lwa nsonga bayi sina byakunyumya naye. Kulwaki adde akubira essimu nga tozikwata. Ekyo ky'oba toyagala. Naawe era ky'obadde oyagala era akugweko bugeya. Oli naye awulira ameza akasajja. N'ekyokubita tonamudodde. Wulira. Nina bye nkomye wano nali sitategedde mbadde njagala twogeremu. Aya n'embeera gy'atategedde waka wano. Onaagimanyi already. Mbadde nsaba tusooke twogeremu. Twogeremuko katini kubanga munnange. Jangu tusooke twogeremuko. Naawe jangu naawe. Nangina kus. Uwai mubadde kigwe naawe. Naawe. Jangu nayiba naye tonyiiga nnyo tata namudoodoli. Tata namudoodoli. Wano. Gwe. Atukabana. Naawe katira. Oli agenda amusikaasika. Ono we twogera takyalina maka agage yagalekera muto we. Abakazi ne mubyambogera ebigambo bye mbogera byonna bano bituufu nammwe temubyemanyiiko naye nga bituufu. Nze olumu embeera ne bagamba nti leka temutegeerera mu maaso eno fe abalala gye tutulabira. Muli asaba omikawa. Kaakati ono bagenda musooba okunywa mwe mugenda n'okugira kanywa kawulire. Obudde bwe bubadde bugenze. Naye temunabona kuvuga. Anatera okutuuka tafaayo. Naye okimanyi nga nabulawo katono nnyo nkusubwe. Nabulayo no katono nkusubwe kubanga nali ngenda kugamba ogende. Nali mbadde n'omwana transport yakuogende kumbe neesuba omuntu anfaako bw'ati. Yajekati ekkazi lyaliko bannange. Bagamba ali asobanga oli oyakunfaako nze siba na tabbu. Siba na tabbu wadde. Ajuice. Okitegeera? Nkugamba wano. Anti munnaye nze nga bw'omanyi. Naye nga bwe bagamba nti ebintu ebimu bijja bigenda. Ensonga eno nkulu. Ayinamu ensonga naye. Njagala afumbirwe. Ayagala muwala we Juliet afumbirwe. Wentunulira abawala abakoze ne Julie ku kyalo kuno abasinga obungi bakola ki? Bafumbirwa. Yeka yaliwo bakuze nabo. Kusoma kwenyini kwagana. N'okusoma byamulima kati era ali awo. Nenyawo omwana oyo afumbirwe. N'ekintu kyemubalira ne Julie takiraba. Olira taata. Fumbirwe. Kaakati omwami gwe mugamba y'okufumbira wali omulabyeko omumanyi. Exactly mumanyi. Mumanyi.
Juli nyine ya munda. Ne Juli mwenyine era ya munda gakumpi. Omusajja mukulu, omusajja abuvunanyizibwa. Simanyo omusajja. Naye abeera awo, ate omusajja mukadde. Akonya simyaka. Kaye mwenyine. Tono nnyo bweziti. Alaba dambu tasobola kufumbira omusajja mukadde. Omulaba yenna yeewanise. Kwegamba obuzibu obumugaana okufumbira omusajja mukulu kuye. Kyekyo kyokka. So njagala onyambeko, talk to your daughter. Yogera ko. Moise na muwala we. Kirina Ekyo kirina buzibu nja kwogera naye. Wakati nze nje ndi mukazi. Njategeera kyagira era nja kubanga njogera naye. kwogerako. Naye bali enkwatagana eyaganye. Bagenda kujja wakyano batandika okwogera nti munnange taata ayagala ofumbirwe ekituufu genda ofumbirwe. Olaba abantu bonna bamubuuliridde afumbirwe aganye. Katono yana na Juli. Naye ng'ekituufu gira. Naye ndowooza mulaba naffe abasajja olumu we tutomera. Omuntu omutomera tomanyi gye yavudde, tomanyi bantu be, tomanyi ki, otandika abyala muntu. Olwokuba lyamugambye wano ndaba ng'abulawo omukyala. Era akazi nange namwe mulimba. Kaati nga tuvaayo budde bwetooloola tudde eno kaakati Nnemye okutegeererako ddala. waliwo ebyaganye. Mukoddomiwo sikyamutegeerera. Mukoddomiwo yannemye. Kyekituufu. Kizibu ewaka wano. Yannemye. Mukamulamu wange. Yanobera wano. Mukamulamu wange Emyezi wagindabe. amaze wano emyezi egi nga siriiwo. Kyokka ate babeerawo ne bba wange aba. Ate Kaakati kisinga okunnuma. wulira Wangezaako okwogera tata Namudoddo. Andeka mu bulutiiki. taata wa Mudodo ye buli boogera yamuleka ku bulutiiki. Buli yakeera ku makyo naye namutuma na Mudodoli. Naye tayagala kumpa ansa. Kati nze mubuuza ekigenda mu maaso sikitegeera. Kalina nga byansobedde. Ono ye muko. Ki ono yanobera wano. Naye ensonga gye basinga okwetaga kwe kubuuza. Lwaki ate mukamulamu wange ate yanobera wano ewa bba wange. Ekisinga okunneewuunyisa mwannyinaze. Wulira. Bwe nagenda ozaala Namudoddo. Nga bwe naleka ennyumba, nga bwe naleka obuliri bwe nabusanga. Naye ku luno kyansusseeko. Nazze nsuubira sangawo omusajja. Mukazi ye yanzigulidde. Nasanze waggula omukazi ye yavudde ne neekanga. Nyingira mu nnyumba eri bweti. Ntuukako mu kisenge ne binsobera nga buli bwe buti. Ne ŋŋamba taata Namudoddo wange gwe mmanyi. Ayala obuliri. Akyuse amasuuka. Ne neebuuza ebibuuzo bye sitategeera nga ansa siina ndi ku bulutiiki. Omukyala yaŋŋambye tatya kusula wonna kuba neebuuza obuliri tulinamu obwo. Ne mubuuza osulawa. Naŋŋamba ye wasanga wasula jja n'amasuuka ge. Naye omukazi yakulungutanidde mu buliri. Omanye emmese ebeera mu ddebe. Omukazi obadde akulungutana teyeebaka yaŋŋambye empewo tagitya. Ebibuuzo bye neebuuza ate nga siina ansa. Y'ensonga lwaki nkuyise muganda wange. Nsonga nziwulidde. Naye muko gy'ali mu nju eyo. Yagenze ku mirimu gye. Kubanga twanditudde ne tumanya ensonga lwaki ono yanobera wano n'atanobera waabwe. Naye kyatandika ddi muko. Eri gye bazaala. Okwagala okumanya ensonga ng'ezo lwaki oli yanobera wano. Ono aleese mwannyina amuyambeko okomune ku nsonga ezo. Gy'oli we yali alekawo amaka ge okugenda ewaabwe okubeera emyezi egyo gyonna. Teyalowoozaako nti wakasoosangawo omukazi. Sooka olindemu ate. Lindamuko baaba. Nange mwennyini neetaaga okumanya ensonga entuufu. Naye mwennyini sinnabategeera kigenda mu maaso ate kati oyagala ogibuuza nze. Yeko mmugo. Tulina okusooka kono naye ate ateesa tumugobe. Kuleeta migozi. Mukamulamu we tumugobe. Aveewo wano tugende okuteesa bitutiisa nga taliiwo. Maama. Maama. Wulira. Ndi maama ali mukubira taata essimu amugamba talina mirembe. Ndowooza owulira ali mukubira bba wange essimu amuganga bw'atalina mirembe. Kati mirembe ki gye mumazeeko? Talina mirembe. Kati oli awulira talina mirembe takyajjaawo. Tasobola kgenda mu buliri kulongoosa. Ye. Tasobola kwoza, tasobola kulongoosa nnyumba. Kati alaba mutuufu. Emirembe gimuweddeko. Ale nga y'omwami alina ovaawo agende mu mirimu gye. Kakati awo twebuuliza
kiki ekigenda okuddirira mu maka gano ebisigadde ne bineddirira of course muke 15 bolotiki weeraba